Nkwaniriza nnyo yonna gy'osinzira okundaba nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale nnyo balidde ddala wentudde wano ndi n'omukulu Ronald Mayinja so nze tuwayemuko ku mboozi katono akadde katambudde wano naye obudde buno katubukozese bulungi nnyo nze nsanyusa okulaba sebo nange nsanyusa okulaba bitambula bitya si bibi sebo mukama mulungi atugabiridde esebo nkulaba n'elementi jacket wali wonna kati ovuga border storage tuyina akazannyo ke twatumye Lwasa naye nga mu kazannyo ako nzannya ng'omuvuzi wa boda era wonsangidde tuli mu shooting so mbadde nshootinga ensonga lwaki nsanze ne jaketi yange ne elementi yange esebo okay oyimbidde ebbanga ddene bwemba nga serabidde olabika ndoza ogenda kusuka myaka 2 igasukamu mu ndongo esebo era nga tukyagendera ddala mu maaso n'endongo yaffe nti ku mulundi guno twayagadde tukole music dance and drama so mu kazannyo kano mulimu ennyimba mulimu amazina mulimu n'omuzannyo ng'omuzannyo gaffe gujja kuyitibwa Lwasa kuva dda twayinga tuzannya ennyimba tuteekamu emizannyo ne mmakati ono tukifiisaamu kyokka ate nga kyaliko abantu abakyagalanga kati mu kaseera kano twagala tukizuukize nga tukireeta mu kazannyo kaffe ke tutumye Lwasa nsaba abantu ba subscribing bajja kugenda ku Lawrence ngenda kugeramu naye sorry tujja kuba tukozesa Almagic Films kubajja okuba nti bakasanga ba subscribing Almagic Films YouTube channel isebe okay bwe tuddayo mu kuyimba nti bingi byokoze erinnya olifunye sente ozifunye amayumba gazimbye buli kimu kyonna okikoze tukiriza nti kati ogenda onnyuka music kati okyusaamu ko okudda mu kintu ekirala siri mu kunyuka music ndi mu kutabulamu kipyaki kyenyiza okuwa abantu kubanga music tuba tumanyi benjo manyi music okuzanya then n'amazina naye tubale tubawanyo side emu ya music yokka so nino party ndoza ke kasera nayo njibaweeko siri bwo mu kazannyo kano ndimu Ronald Mayinja Sophie Nantongo Rachel Namiro Simon Rock nyina mukwano gwa Raymond naye tuzanya naye n'abalala abazanya balabangi mujja kuba nti mbalaba esebo nasuka kulaba Stacia Mayanja bubasiko kola ne Stacia the house girl ne Almagic enaku zino tubadde tukyamulaba kyekyabawo ate gokutuuka ate nawe ukwatagane ne Almagic okutandika okukola naye Almagic ndowooza eringa oba tugiyite tutya eringa company efilminga series ez'enjawulo nga mwotadde ne house girl mwotadde ne katinene eri mu kujja Lwasa mu maaso ajja kufilminga ate n'endala esebo ng'ogyeko okuzannya obuvunaanyizibwa ki bw'olina mu kintu kino gwe muwandiisi w'omuzannyo guno tubuli obuvunaanyizibwa olaba olina mu kintu kino obuvunaanyizibwa bwe nina mu kintu kino ndowooza ndi muzannyi buzannyi naye nga gwawandiikibwa omuzannyo gwawandiikibwa Sir Lawrence ne gufirimingibwa Almagic ne guzannyibwa ffe benkumenyedde Ronald Mayinja Raymond Sophie Nantongo Simon Rock Rachel Namiro n'abazannyi abalala abajja okwegattako betukyalaba esebo okay omanyi biseera ebisinga omuntu abuuza nti omuntu anakoze ekintu kino agala kugezaako ku kino naye kina kye kimugattako kinawe kigenda okumuyambira goloza kino kigenda kukugattako kitya kingattako okusatisfyinga all possibilities eza art wange bwe tuba tukola art gwe nyini obaako kyonyumirwa nze drama nyumira nnyo bwe mba mulaba ku stage era nayagalako nange okuzanyako ku film so mukulu Sir Lawrence bwe yajja n'antuuka n'amugamba I love it I like it abayizanya abayimbi bangi mbadde mbalaba n'afeaturingako mu film naddayo n'ayimba bangi mbalabye so nange nkyagala ekintu ekyo kubako mu series oba experience wagijjanga mugundi kuba lwo nalaba ebiseera biri emabega eri nga mukwatagana ne olumu olwonza onakuba bumwakwatagana ko na free talent ne muzanyine babe mukibi nga bumuyimba awo n'ebintu bina byagala nnyo twabanga ne ba Mariam Ndagire John Segawa abe mukibi olusi ne bakayimbira so nga olumu tuzanya ate nga bwe tuyimba kati ekintu ekyo kyali kyasirika
nenga ffe kyali kitunyumira ffe twakibasabanga okisala nkituuka ne kisirika ate ntwaga tukitukize manyi nnaku zino abatwala banyo series ne tugamba nti atusobolera obuzanya tubanga tuteekayo obuzanyo obwo ku TV ate era abantu ne bongera okinyumirwa awe wava laavu yakisemu. Tulaba nti internet ya bbeeyi nnyo nno naddala wano e Uganda ojjako kuba nti ya bbeeyi naye ate eri wansi bugeraganye n'amawanga kati bwe tugenda n'amawanga amalala kati Tanzania nawala yonna olowooza kyo tekina bwe kikosaamu bintu kati ng'omuzannyo guno gwe mugenda okuteeka ku mutimbagano tulaba nti kina ngeri bwe kikosaamu era bwe kiba nga kirina bwe kikosa gwe nga bw'okiraba olowooza tuyinza kuyambibwa tutya naddala kati nga abantu abali mu entertainment industry? Ndowooza ensi ekyuse kati abantu bakozesa nnyo internet tujja kugumamu tujja kuteekayo bu videos obutazitowa obutalya MBs nyingi kuba fese tusobola kuregulatinga miwendo gya MBs kina bwe kikosaamu eri abo abatalina masimu naye ate ennaku zino abantu bakolera nnyo ku masimu so kati audience eyo bwekuleka ofiirizibwa abalabi baffe batuyambe basubscribing nakyo nga bwe tukisalira amagezi esebo. Naye nga endongo yo kyagirimu waliwo nalabaawo nalabako banalaba ku social media okwo ng'okola video naye nga wali mu mpale nyimpi obosa okajjukiraako. Yes. Tulina ennyimba empya nga abawuwo olwo video gy'oli mu kugamba then tulina n'olulala lwa gospel baluyita Nyimiridde ezo n'ennyimba zikyajja ssebo esebo. Golden Band twakoma kulaba wetwali wali ku gundi ku Palm Park bwe bayimiriza sheeyo Golden Band iri ku kisaawa zino ebikyajja bingi abaana tebaatuula gye bali mu studios bakola ennyimba era bala bagenda ku filminga tukyalikola audio then tumale audio tudde mu kufilminga then batandika okufuluma ku ma TV ne ku ma radio esebo nenga gye muli mukola wadde tunaba tuli tukola era na wano singa obadde nga tutusanze twali tegede nti gye tuli na list bwofeffese nakano n'obiraba nabo gye balina nabo tujja kutwala mu kampu yaabwe ate oyongera otuwa mileage esebo. Tulaba nti olina character eyo wa boda esebo ndi muvuzi wa boda omutende omuvuzi wa boda atwalira abakyala atwalira abakyala mwami Lwasa ddirawe esebo ate by the way kintu ekyo ddala character eyo weeri ababoda babikolera ddala ababoda babikola era simanyi lwaki director ye character gye yampadde nange nayagadde mpeeko ku characters ez'amaanyi nga Lwasa nga nze gwe baleetera nangamba nedda ssebo ojja kuzannya oli muvuzi wa boda olina kuba nti abakyalo batwalira mwami Lwasa nenzikiriza naye nga ababoda babikola abamanyi n'okwagala abakaba boosi mbiwulira so ye character eyo gye bampadde. Ndabye ozanyeko ne Rachel Namiro omuyimbi ate ndowooza era nga gw'omu ku abo bamugrominze omusanze otya? Rachel alina ebitone bingi muyimbi muzannyi ate asobola n'amazina so mulungi bwe ntuuse ne mu kazannyo kano era namugambye nti jangu twetabemu era omulabi nti bamudirectinzemu katono n'apiikinga azannya ne Rachel Namiro tuli naye azannya nga house girl omukozi wa waka Sophie Nantongo azanyanga omukyala wa waka so bonna bayimbi ate nga bazanyi balungi abantu twagala balabe ku kyenjawulo nakyo bakinyumirwe. Tusuubire okuva okuba nti abantu bagenda gulabira ku YouTube channel nawala wonna tugusubire okujjako ne ku stage bwe banabanga bagwagadde obulungi ku stage guyinza okujja kijja kusinziira ku ki obwagazi bwe bagulaze bwe tunabanga demand eweze eya stage then tujja kuba ntuguleta ne ku stage esebo. Kale toyanzeege mbadde ne Mwami Ronald Mayinja so bye bigambo byebyo kakasa nti no badde nabyagala okuwulira ebirala ebyo bya lulala. Kale neyanzeege esawa zino ndi ne team ya Al Magic omukulu Lawrence ku kifaananyi wali wonna so tutudde wano atuze tuwayemu waliwo ekipya kyaleeta of course wabaddewo nga bwe twayiza n'omukulu Ronald Mayinja waliwo project ebadde egenda mu maaso ebbanga lino obadde ogiraba ku YouTube channel ku TV eya Stacia the house girl so simanyi agenda kutubuulira eyo yaggwawo oba so naye nga ate waliwo ekipya of course ekirondooza kantandikire ku ye soko sebo tubuuzeeko.
sebo webale kutusalako mbalamusiza akabatulaba erinnya Sir Lawrence Magic Uganda Limited ndi director ndi cinematographer yes. Okay, adi wano okusaidi wano wembanzira bamuta Simon Rock bloda nze Simon Rock definitely wano siri mu pyanyo mutulaba netuyiya tetutudde nsi tetudde naffe tetulina kutuula ekipya mukama wange yankubira kasimu awo nanga n'ekisajja gwe lwaki tojjaako wano nagenda okutuuka nga ngwamba serebu beerere nenga wano wentava sebo bulijjo babeeramu era bulijjo wotava naye kino ate ekyo kyanjawulo waliwo okubeera mbaserebu nga be bakunywako n'otuuka ate mbaserebu nga gwe banywako okitegedde kati nange ndi mbaserebu benywako era Lwasa afuuse problem another problem a big problem agenda kudduka lw'abaana kyekiro bro tewali sebo nnyonnyonyo gyebaleko kale sebo gyebaleko sebo amanya yenze John Mary Sekimpi ndi muzannyi wa firimu muwandiisi era director nga nkola ne Magic newalala okay Magic bintu bingi byokoze nembanya soko tutandikira wali Station Mayanja the house girl yakomawa gwali muzannyo yali seri negwa nga omuntu wakola oluyimba ne lugwa akuba abantu kyabanyumira nnyo naye nga kyakimera okuggwa so bwe kyaggwa ne tukolayo omuzannyo mulaba baguyita balaba mayumba ne tukola n'omulaba guyita gyebiri tewakana kati ate tukoze ne guno gwe bayita Lwasa so guli gwaggwa ne tukola n'emirala then ne guno mulala yesebo mu bufunzo omuntu asubire ki muzannyo guno omupya Lwasa era tugusuubire kubanga nkitegedde ko tugenda kubeera ku YouTube channel ne tugusuubire nako kubeera ku TV soon oba okusookera danja kukoola abali abatulaba ogende ku simu yosoko ogende ku YouTube osubscribinge kubanga saagala osubwe ogende ku YouTube gye bayita Station House Girl subscribing ate olabe ne bitwakakola ki bitwakateekayo gugenda sogera ku YouTube channel ya feyo then bwe gunaavaako gugende ku TV bwe gunaavaako ate guyingire stage guyingire theater yesebo okay Simon mu serie eno oba muzannyo guno okola mu ngani nze nzannyanga arrogant mujisha arrogant mujisha musajja mugezigezi nnyo muzannyo guno atayagala kumanya mwavu nnyo talina wadde ekikumi nina yagala kubojjerera ku mulimo gwa Mayinja ate nga mwetefutefu nnyo okumalako Mayinja omulimo Mayinja agenda kusigaza kantu nakamu nja kumubbako sente mubbeko omulimo mukyankalanye wa mukama we Lwasa lwaki tolaba Lwasa papa zoko tubulye muzannyo guno oli mu ngani yenze Lwasa era mbakakasa nja baasa Lwasa ngenda baasa ngenda baasa gwe kubaletera obukyala bonna ne weyagala 10 ku kinakyo era basuubira okwasa bakyala abana bayi kwasa ki bade betegala kwasa abatulaba kale njagala tumaliriza olwakadde simanyi bonna ekyo kyo era kigwayo nti Lwasa bakazi kulwakadde mali njagala bekono bugambo byombaliriza eri abatulaba bigambo binyi wabula nja kusaba abantu baagale omuzannyo gwaffe guno naffe kituzemu amaanyi kubanga ngaffe aba creating abe tulaba ekintu nga tukireese ne mukyagala ate naffe twongeramu amaki ogenda twagala otya genda ku YouTube channel noonya Station House Girl subscribing olabe okomentinge owendowoozayo kuba guno omuzannyo gulimu ebyokuyiga bingi ate gulimu n'ebisanyusa bingi so nze mbasaba buwagizi nga bwe mwatuwagira ku Station House Girl nga bwe mutuwagidde ku mizannyo emirala ne guno mujje mutuwagire tusobole okubanga naffe tuddamu amaanyi ate nga twongera bakolera ebintu ebirungi n'ebibasanyusa kale sinza kusookawo wano mbadde Mayanja aka Mr. Wagwan sinkane